SK Mbuga oba bangi gwe muyitanga Sulaimani Kabangala ng'azaalibwa mu Masaka eno era nga akasente yasobola okubatenga akakolamu. Olunaku olwajjo yasobola okubatenga ayita ku muligo eja Facebook n'asobola okubatenga ategeeza eggwanga Uganda. Mbu Bobi Wine waliwo abamugula eno struggle yonna eno diiru budiiru abasajja Abamerika bamuteekamu ssente asobola okubatenga ali mu diiru eno era afunye emmotoka nnyingi ebizimbe bingi byasobola okubatenga azimba biiki ez'enjawulo era ne mu bbanga lyasobola okubatenga wala mu paliamenti talina kyakoledde bantu b'ekyaddondo obubaka bwabadde bungi nnyo ebimu yasobola okubatenga bissa mu maloboozi embeera nga bwesobola okubatenga etambula naye basobola okuba bamuwadde levo nga bwesobola okubatenga etambula omukulu ono yatandise atya SK Mbuga ye ng'agamba atya yapositinze byabadde bwe bituwulira. Napositinze video olunaku lw'eggulo nagipositinze ntegeera nga era tewali ankase naye nabadde concerned nagenza okuwulira ebintu muganda wange byawayogedde nga awera bakuyita kuwera ng'oba awaga yagambye fena tukimanyi ensi Libya yali nsi y'abasiraamu ensi Libya Gaddafi yayambanga abantu bangi nnyo ab'amawanga gonna ab'enzikiriza zonna ab'eddiini zonna nga nammwe mukimanyi bulungi nti wano Gaddafi alina ssente nnyingi ze yaleeta mu ggwanga lyaffe Uganda n'okukolamu development ezaali ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda. Eya Saddaamu nayo mugimanyi nti ggwanga ly'abasiraamu naye omusajja oyimirira otya n'otandika okugamba nti Uganda egenda kubeera nga Gaddafi. Ye mukulu we gwe bayita SK Mbuga ng'ayita ku muligo gwa Facebook ng'ategeeza abantu bonna bannayuganda obutageeza ne balonda Bobi Wine olw'embeera nti Uganda yagala giteeka mu mbeera etali nnyangu wadde n'akamu. Ategeezezza n'agamba nti Bobi Wine eno struggle gy'alimu ali kufeera bufezi ekyanneewuunyisizza mu live ne gyesobola okubatenga akola omukulu gwe bayita SK Mbuga yabadde awerekeddwako mukwano gwe nga yamuvuga ne mu mmotoka gwe bayita Gwavita Omutuju. Wulira n'ebigambo gye biri mu background. Fenna tukimanyi bayinza okulimba kale situganye struggle weeziri fenna tuyinza okuba nga twetaaga change oba okitegeera naye change gye twetaaga si yeeyo twetaaga change eyo ey'emirembe oba okitegeera mmwe muyinza okuddaawo ne mukwata ne mubeera ne za accounts fake accounts nobeera ng'olina fake accounts nga 10 oba nga mmeka nga kwovumira abantu obuzaabuza eggwanga fenna buli muntu alina endowooza ye era buli muntu alina kyayagala naye bannange muleke okuinsitinga abavubuka kale situganye Mbuga aleeta ssente n'azijja ebweru n'azireeta mu ggwanga yes bwe manga nzijja ebweru n'enzireeta mu ggwanga gwe kikwatiddeko wa mwe abawagizi abagamba nti oli mufere yes nzireese nzitadde mu ggwanga olw'ensonga ye SK Mbuga ng'ayambibwako Gwavita Omutuju bulijjo Gwavita Omutuju yesiba mu struggle mbw ali mu struggle akadde kano bamusayininze yavuga SK Mbuga. SK Mbuga ategeeza nti Bobi Wine temugeza ne mumuwa akalulu wabula omukulu ayita penge ategeeza nti ssente zonna zalina ezibba bubbe. Wulira nabeera nga bakuta oba ndibaddeko ebintu by'oyiga Sulaimani Mbuga ne toyiga era toyigira ddala ekisooka we wasibwa n'ojja ne weebako ne Sweden oby'obugagga bye wandibadde olina oba sente kuba sente wakuba nnyingi nnyo ku ssente ze wakuba Mbuga oba nti tolina oli musajja musiru nnyo abaasooka okukolimira gyali mizimu gya Kabaka gwe mukola embaga ekyakujjira ku mutwe nti ogera kukola mbaga emenyawo eya Kabaka era okimanyi bulungi nze naawe tukimanyi nti wankubiranga essimu ng'oŋŋamba nti omenye likodi ya Kabaka ndi Kabaka abantu bamusondera okukola embaga nti naye gwe wakwata oli Sulaimani Mbuga okola mulimu Sulaimani Mbuga okola mulimu ki ojjawo obufungo bwogera ku Bobi Wine omusajja akoze nga mumulaba alina biica alina buli kimu akoze buli kimu kibadde ku ntuyuzi ojjawo olwayita okwogera ku Bobi Wine gwe Sulaimani Mbuga who are you okola mulimu ki wajja n'ogamba mbu okoze embaga ng'owasizza gyali omujje wano mulimu abantu mu Uganda omwo ababbye ssente oba bakubye ssente okusinga ggwe naye ekibaawula kasita oba nga tewakolobozaamu bino byonna by'obeera nti nobakusasudde okuba Bobi Wine oprotectinga ka TV ko ka STV simanyi ka STV kuba olina engeri gyagala okubeera ng'odookingamu emisolo ate n'ekirala oyimirizawo ka business konti weetaaga okubeera ng'okwira Museveni akadingiri Bobi Wine is not in your region. Aya basi tukyagenda mu maaso talukyagenda waggulu terunnatandika era omukulu SK Mbuga ategeezezza nti amaanyi Bobi Wine g'ayina naye agayina era asobola okuba ate ng'adumira abantu nga 1000 ne bamugoberera amaanyi ge balina ga Facebook gokka
ulira tuvaayo ne twogera eri abantu ne tubanyonyola. Muyinza okuba nga amaanyi mugayina ku Facebook kubanga muyina fake accounts nyingi nnyo ze mucreatinga, bye mukola tusobola obikola. Nze nsobola okuva wano nenvuga ekibuga mu kibuga nga nina abantu 100 abajja bamperekera ebyo mbimanyi bonna obukodyo obutwabukola akoladda. Temuyinza kulaga nsi nti muli b'amaanyi kubanga ebyo biwanyi bye mubeerako tubeera tubikuba enkya n'eggulu ffe bamaster baabyo oba okitegeera. So mbagambe ekintu kimu, muve mu kuvuma abantu, buli omulondo omukulembeze gw'oyagala. Naye mulekeraawo okukozesa olulimi inciting abavubuka okukola effujjo n'okutoononera bye tukozeewo oba okitegeera. Bajja bagamba simanya tugenda kusuubiza kale situganye struggle weeziri mukola struggle kale tuli mu struggle ffenna oba okitegeera. Mbuga yava gy'avudde n'aleeta ssente ze oba yazijjawo oba azijjeewa naye olaba nti yateekawo eddwaliro agabidde ambulance azigabidde communities. Aya basi yabuuza nti Bobi Wine ki kyakoze. Abajjukira obulungi mwaka 2017 SK Mbuga bamusibako okuvaako e Sweden ng'agamba nkigamimwa nti yali abbye akasente, yali akumpanyiza akasente. Waliwo omuzungu asobola okuba ate ng'afera golodi nga kigambwa nti yali wa $1 million 2 nezigwamu era bamusibira Dubai. Abajjukira obulungi mukomere bayita Awil Central Jail gye basobola okuba tebamusibira n'agamba nti bamafia bamulwana. Akadde kanategeeza nti Bobi Wine ne bwakola ate tayinza kuba ate ng'afuga Uganda. Ategeeza nti amaanyi gali ku Facebook. Abuuza Bobi Wine ki kyakoze okuva lwe yagenda mu parliament. Obadde mu parliament emyaka 5 ekisanja kiramba ng'ate ofuna n'obuyambi obuva ebweru. Kiki kye wali otaddewo kati ate oyagala bukulembeze ate nga ne ssente erozifuna. Kale mu kiseera kino wandigambye oli mu struggle naye oddamu kugula maato na kuzimba beach zizo na famire yo. Kati ye struggle yeeriwa kiba kitegeeza oba weefaako wekka. Kati fe abantu abalina kye bakoze abantu abalina kye bakoze mulekeraawo ate okubanga ate mwagala kutoononera ebyaffe bye tukozeewo oba okitegeera. Situganye waliwo ebiganye, waliwo ebizza obubi, waliwo ebireme, waliwo ebikoleddwa. Si kye twagala ffenna oluusi abantu abamu abali awo. Ekintu ekisinga obukulu kwebeereramu tuve ku bazungu. Aya basi ye bwategeeza SK Mbuga ng'agamba Bobi Wine nti tewali kyakoze wadde n'akamu. Ne SK Mbuga alina okuba ate ng'amanya nti omuntu Katonda gw'asobodde okuba ate ng'ayimusa ne bw'okola otya. Wabula omukulu gwe bayita Penge amutegeezezza yali yagula omwana okuva mu Firebase gwe bayita Zex Birangirangi gwe musinga okuba ate nga mumanyi. Akadde kana alina akayimba kabayita Ratata. Yabadde atera okuba ate ng'amuyambako okumuwa amawulire agafe wa Bobi Wine bwe yali agana namutega butwa ono Zex Birangirangi. Bobi Wine kyalina budde bujjawo mmwe mu serofi mbwasaba ekisinga okuluma buli socialite yenna yabba ssente oba omukubi w'essente nti Bobi tazze kubasaba ssente mukawulira Bobi tajja kulinnya tabeetaaga. Kati Mbuga Bobi ajje kaleddyo okola eki gwe kennyini wakwata Bobi mundolooza omuwangude amaanyi n'ogenda mu kampeni obba omwana abameza Zex Birangirangi. Zex yasiba ku mutto gwo neno kankubule Zex osiba omugulire nga tuzisinika tuziraba ne Zex iradda mu Firebase eri agamba nti ono mpagula muwagule mumwiza katujja ebyama mu Zex tugenda okujja mu Zex Birangirangi egwoteekaawo mukanda kuziru gwosiba mu motoka mbu yakubira omutto mu ojje mu byama ki mu Bobi Wine. Bobi mwiza okuba mwenkana height mwenkana size bikimba omusinga muli muse ate to soka Bobi tomusinga ssente ebusente ya Bobi Wine tuze tugirabe ssente ya Bobi Wine nkolerere gwe tolina mulimu gwangala kalira era naye Kayonda kyamuddusa mu makago kyali kimu. Lira Kayonda omuteekaawo mupangisa busomenye mwana wa Jere yamaliriza emirimu lira n'abankaliyegere lira bamuteka ku zibattlefield kabagenda mukuba amasasi lira Kayondo gwe kutonda kaba mu Uganda simanyi ogenda jitisa simanyi okubeera nga Libya wakwata mwana w'abandi lira n'omuteeka mu mizannyo egyo agikwekwe kudduka mulira yamaliriza emizannyo lira n'abankaliyegenda siba mirimu y'amasasi toddamu kuwefula mu Uganda ogifaako nnyo nga gwoke nnyini mwabe you corrupt. Aya basi tukyagenda maaso omukulu gwe bayita SK Mbuga bakyamusomera bangi bategeezezza ne bagamba nti akasente kasobola okuba ate ng'akuba yakakuba South Africa eyo ebamu ku bannayuganda abasooka okuba ate nga bagendayo ne bagamba nti bo basawo Baganda era akasente akasinga gye sobola okuba ate ng'akajja bwe yakajjayo mpola mpola kwe kudda wano mu Uganda n'agira ng'ali mu ddiiru eza golodi. Penge yategeeza wabula omukulu SK Mbuga ategeeza nti eno ddiiru Bobi Wine gyalimu Abamerika baali bagimuguza okuba ate ng'akyusa abavubuka bakyankalanye eggwanga nti ddiiru bwe yagigaana ne bagiwa Bobi Wine wulira. Nyinza okugamba nti eddiiru yasooka kuba wange kubanga baalabanga ndi influence nagikuba lw'ensonga nzisobola kutunda ggwanga lyange okitegeera. Kati gwe oyinza okuba ng'oli ku ddiiru oli awogira owugula abantu bonna n'owugula abavubuka olina kubalaga bulazi kyakkola oba okitegeera. So ebintu ebyo mubiveemu muve
naye sigamba nti bonna bayincitinga violence oba kuteekawo mbeera mu bavubuka. Abavubuka tulina balaga kkubo ne tugamba tukole bwe tuti, kale bwe tubanga tubadde tuyinawo kye twagala okukyusaawo ne kikyusa, naye mu mbeera nga ya mirembe. Naye gwe odde awo gambe mugenda kubanga Libya, tugenda kubanga nga Gondi, simanya nga Somalia, nga Sudani, nga ki. Kati ezensi ze wamenye zonna kiki ekiriyo? Balina emirembe. Emyaka emeka 5 emabega okuva obuyinza bukyuka, emyaka 3 emabega okuva obuyinza bukyuka, bali kuki? Badda maaso oba badda mukyasobola okusindikayo abaana nga bwe tubadde tusindikayo baganda baffe okugenda okusomerayo e Libya. Eddoboozi ly'owulira eddala eryo eddene Gravity Omutujo namwewuunyiza nnyo nga tukyagenda mu maaso. Omukulu gwe bayita Pengepenga amusomedde, amutegeeza nti omukulu Esikembuga akasente okuva bamusibe Dubai kamuggwako. Sooka olye Pengepenge tuzinawondera 11 sente singa zonna zokozesa za MTC numbers we Susan yakati yakubeezaawo asasudde sente mbekezi bali zikujja mu Sweden wano wayaka neka TV konna kona kali mushiyazi zoyo omukazi kali kicho oyinza okutugamba bwe nkwata Vivian n'omuteeka ali omulizo mugeraganya ne Babi envy jealousy ye bakola zebyo envy ne jealousy envious ate ko libadde ongera mpola kuba gumma nyingi manyi you know we've met names ajogalo jinso mera bwe jokuba mundo ze kwaze siri musajja ze sagala bitu byo byakubera muno mfira afiri ze singa nagagawala no manyi mbadde ko namwimba manyi medicine tongo nonjuya singa zanayigira debyo munezi sibyaga okukuta kusobola mbo fambolinga nzimbo nonya gundi mbo saladiru kudda wano mvuga tusona kuwanika linyero munawe sayimbo li business banye musibanyimbo icon ngene ngene kujukira nga icon kenda mu bapaya batunzi bemodoka boloka basibe paje obere mu kubebi mukanda wange mbuga kino kikubulira. Don't you ever put Bobby Wine mukamwako mwagala tetumanyira oli awo tumbisa olinga buno avatar munawe wegera ku Bobby Wine tumbika bichi mbokutovuga mbuga wabera mukomerano singa te wayiga go singa sebagala soko gukuba muda wanonga afeze yafa food government ya jevo binabe mukola basebagala babikola akola dababada. Aya basi tukyagenda maaso. Esikembuga yavuddeyo n'ategeeza nti Bobby Wine Uganda tasobola kubatenga agivuga, nayongerako nti bingi byagala okubatenga iddiiru y'Amerika bagikwasa Bobby Wine agitambuze mpola. Ira Esikembuga akyayogera era nga sijja kukyusa ndowooza yange okuva ng'owetondedde abasiraamu kubanga ffe abasiraamu tugamba buli musiraamu muganda wa musiraamu munne. Abo abantu abakupika abakulya emabega be batta baganda baffe Iraq, be batta baganda baffe e Libya, oba okitegeera. So okuleka nga wetondedde abasiraamu n'ogamba nti basiraamu mu nsonyiwe ekintu kye nayogera kyali kibi ku Libya, kubanga Libya ffenna tukimanyi tukaaba amaziga olw'embeera eriyo. Oba okitegeera nga abantu abafa bantu baffe, abantu abafa baganda baffe, okitegeera. So n'olwekyo kiba kikyamu nnyo okubanga onoonya bukulembeze ng'ate ensi yo ojagaza kudda mu matigga. Aya basi wulira Esikembuga wano no Pengepenga asobodde okubatenga ategeeza omukulu gwayita Kaziwe Bashiru akadde kano. Kaziwe Bashiru yali yava ku TV gye yabaddeko NBS yagivaako ne kubukeddeyo n'avaayo kwe kubatenga ayingira TV y'omukulu gye bayita STV ey'omukulu gwe bayita ono kaba gwe bayita Sulaimani Kabanga loba Esikembuga. Aba People Power n'aba Nuupu bategeezezza Kaziwe Bashiru bw'oba tovuddeeyo wenkoledde gulira ng'omukulu gwe bayita Kaziwe Bashiru asobodde okubatenga alangiridde nti ku TV agivuddeko. Kaziwe Bashiru olina program ku TV ya Mbuga ne oba okola omusajja oyo akola Kabuziibwe Bashiru okolera ku TV ya Mbuga wabanga ye boss wo ng'akola video agamba abantu okulonda Bobby Wine Kaziwe Bashiru okuddamu okulaba ku gundi ngenda wallahi amu Kaziwe Bashiru ngenda kukulira aliko kuzene ngenda gamba lumbe tukaliko okubeera bwe tuddamu okulaba ng'olinya ku TV ng'omusajja oyo yakusasula akose video ng'agamba nti tebalina kulonda Bobby Wine musimanyi buli kibi kiri mu buufu. Kaziwe Bashiru wekibanga kadi wajijja mu Nuupu nga bakuba program olina program ku TV yaka kasajja naye ng'otulako nga muvuma Bobby Wine tugenda kuli campaigning kati bino bya ddala bw'obanga ddala Kaziwe Bashiru oli kwalaali oyo omukama waakedde kukola video mu motoka nga Bobby Wine tugenda kuli campaigning. Oyo omusajja akuwa sente ye boss wo kati yakujje gye bakugana ku zibarometa za mwezi kwa TV okulaka SVTK nayo yo omusajja akola atya video Kaziwe Bashiru ng'otula n'omukulembeze yes nanyini CEO waka TV nakola ka video n'avulugwa omukulembeze n'agenda ku macha n'akuwa omusala Kaziwe Bashiru kati nawe tara ekuchukidde sawa tugenda kulaba bula lewe nkulaba omutima gwo wenkeka sale ero bafubukamu abamwakosa Bobby Wine funa card. Aya basi Kaziwe Bashiru asobodde okubatenga ataddemu ebbaluwa eresigninga ku TV ya STV n'ategeeza nti tajja kubatenga bisobola kagende ku kadi ya Nuupu asobola okubatenga anoonya akalulu wabula nga Esikembuga ategeeza wadde nti bamuyita mubbi
ne sente zabba azireeta mu uganda era naawe abaana bammwe emirimu wulira kati gwampisa omubbi oyinza okuba ng'oli awo toyina na kyakkola kikyakulya naye omusajja gw'oyita omubbi ayogera by'ayagala era akola by'ayagala nga ne sente azirina ate n'okuyamba abantu abayamba oba okitegeera kale naawe genda obbe obeere nga mbuga oba okitegeera koze bizinensi eggwanga litambula kati sibagambye mulonde gundi wabula buli omu wa ddembe okulonda gwawulya gwayagala bw'abanga awulira nti gwayagala naye sebo Mr. Gundi stop promoting violence, stop inciting bavubuka kukola gundi mivuyo riots kubanga tebigenda kuyamba ggwanga lyaffe linda owangula okuba bulungi akalulu bonna abawangudde ojja kulya era bajja kukola ki bajja kulangirira naye nze nga omuntu abadde concerned ng'omusiraamu ali concerned sijja kakuwa olw'ensonga wagambye nti Uganda egenda kubanga Libya, Uganda egenda kubanga nga Iraq, we tutakulonde simanya Uganda egenda kubanga kati ngani gwotiisa bwotyo. Aya basi ensonga ogiwulidde ne Gravity omutujju asobodde okuba ate ng'ayongeddeko mbwakalu tagenda kamuwa bambi Gravity omutujju n'ebifaananyi twabibulira ng'agenzewo emagere wa Bobi Wine akadde kanali wa SK Mbuga yamuvuga ne mu mmotoka akadde kano byonna nga bitambula Mbuga nga bw'owulidde ategeeza nti abazungu bali bamutegeeza ajje yeesimbewo mu kifo Bobi Wine kyalimu akadde kano olowooza Mbuga bwe yali yeesimbyewo pengepenga ategeeza tayinaamu teyakuutiza nakuutiza pengepenga akyatwala Kanyuga mugana nge Mbuga nagambe kajja kubaka mbize nkubuuzizza ekintu kimu ngenda kanatera okukamala Mbuga tudde mu mazima Mbuga nze njagala kumakyokere ku macha Mbuga ngambe nze Mbuga mbulira kiki kyolina kyosinza Bobi Wine tudde nga tonna muyisa mu maaso yakera ku macha nakolera erinnya gwe erinyogoze gule Mbuga huni wayina kayondera wetu kuba nze Mbuga liwo kuba kwa dde ku buseta awo ngazo lichali wine kusera nkumanyi nenga teri yako tomwina kyoli Muganda wange Mbuga tolina kyoli kwa betula bya basajja abagaga bava muno baliwo yo nothing Muganda ate gwe tolina nakaliya tolina kyoli wagenda kuvaira omwana omulala aberenga tasinga go kubba ne tumutendereze ba medicine tongo baliwo balirida walero wezi Brian White Muganda wange tekakana gwe wegeira ngana okwegayira mbanga me Museveni bubakute ne ofire ewa ne bayane kundi no kabira kundi akupasere babisa kundi musebe mu parliament bakute no ofire ewa odda wano obuzabuza nti wawangula sente bosinga omusango musule sente zirwaze wawangula musule vituli batuze tutubimanyi sente zize wawangula musule ndi bali bakuwadde diteri yakuwaddiro dibizo zalizanga kubera Dubai no kwata golo dimbo okuba abantu sente bikazi wakuba Bobi Wine wali omulabeko nkubuza cyo kimu kachanga Bobi Wine omulabako ko yali abadde ainako does even have any crime case kachanga Bobi Wine aberawo Mbuga toyina kyo izana kugamba ku Bobi Wine kuba the end of the day toyina nacho ina ku protecting ate Bobi Wine jalina Bobi Wine ebi musa aya basi yembera bosodo kubatenge etambula SK Mbuga akyalemeddeko ng'ategeeza ye enjiri gyagenda okubatenga atambuza baleme kubatenga balonda Bobi Wine olw'embeera nti Abamerika baamugula wabula abaana bamusomedde era nga bingi nnyo bikyajja eyo ekyajja mpola mpola nga bw'ogiwulidde badde ya penge